Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa nyongero bajjukiza lwaki sibawaate bafotografa abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc. meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zo kola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikola ko mikwano bekwate. Temwerabiranga kodi zinga muve waka oteka muka kodi bogira boti nonyiga ka kodi era babera bakola ki yenga kodi lero lunaku lwali lulungi lwatunyumirwa twanyumirwa twakyatinga nenze kyasinga okunyiza sayambala buli eri obuntu tukyabwambala ate n'ekyo kubiri nagenda mmanyi nange ngenda beranga buno obuwala obwali bukola webuti nga nange nesuze nga kiwato nkikoze nga buli obwali buzina kati balinga banje ya mu mmotoka abo bolaba abo bonna nga bangamba mbunga tetukulabye mu video nga wekozanga buli obwala waliwo kali kashiba kati nga nange njagala neekoze naye ngenda bidda mu mbyekoze mazima mulenga kulikayo olugendo luwulidde bannange olugendo lubadde lulungi kale katwebazeeko mukama ku lw'olunaku olwo mukubire engalo mukama webale katonda waffe bannaye twebaza katonda ku lw'olugendo olwo mwenna abatambula twebaza nnyo katonda mpozi nze saasobola kugenda olunaku lwansanga nga lulina obuvunaanyizibwa obwange nga nina okubeerawo ne bansaba Mami Hope n'aweereza essimu bambi n'agamba bannange mumugambe nti afuneyo omulala atuulewo naye nga tebisoboka era nenzikiriza ne ŋŋamba lugaanyi naye ne tusabira abagenzi lubabeere lunaku lulungi. Mami Hope webale kuyimirirawo kyamazima twali tumanyi nti era abagenzi bagenda tulabako Haji naye tukkiriza nti Haji atusuubye mulabye oba tuli mulabirawo bajja kutuulirawo ojja kgenda ne tukkiriza nti nno Haji alabika atusuubye tugenda mulaba naye era kale ninamu akasanyu kubanga Haji abagenda tebalaba wadde abasekerera wadde nze saagenda naye tebalaba Haji banyumirwa mwebale nnyo okunyumirwa byonna naye buli muntu abadde yeebaza ng'atenda nnaku yabutalaba ku Haji akati twebaza katonda olunaku lujja nno okuky olwo ate lugenda kuba lwanjawulo lujja kukya tujja mulaba kubanga katonda mwesiga omwana waffe oyo omulungi bw'atyo oli gwe bazzaayo n'okubanga agenda kutuula siniyafo tuyinza oviiramu awo tekisoboka aji tujja mulaba naye twebaza mukama ku lw'olunaku olwo bambi webale kuteekateeka abantu kubasanyusa abantu okubajjako eba nnaku yonna kubaala kw'ekyalo webale kutujjako maalu n'otusanyusaamu munange twebaza mukama ku lwabo abaasanyuka
bangi baasanyuka ate buli muntu n'alaba ku bipya. Kati twebaza Mukama ku lwa Hope Shifa. Webale kuyimirira bambi okubeera nga otukola ebintu ebifaanana bwe bityo. Pozit Uncle Ibla mutabani ataasobola okubeerayo naye era twebaza Mukama kuba yali wamu ne Hope Shifa. Kyemmanyi nti baali wamu okubanga ebintu ebyo babiteekateeka. Naye twebaza nnyo Mukama ku lwa byonna ebyakolebwayo ate era n'olwokuba nti wasobola okubanga olw'okinga oluyimba lwo ekyo kyewayayaanira ne kiba nga kituukirizibwa ku lunaku olwo. Neebaza nnyo mwenna abaasobola okubeerawo abaali abawagizi mwenna abaagenda mwebale nnyo mwebalire ddala. Ne bonna abaateekamu ssente bambi twebaza nnyo Mukama ku lwabo bonna abaateekamu ssente okulabika nga baakola ekyali kirina naawe okusanyusa. Abakola surprise abaayiya kati Hope Shifa naffe tetulina we twandibadde tuyinza mumusanyusiza ku byonna byakoze kyali kimugwanidde. Tuddemu tukubire Katonda engalo ku lwekyo. Ate tusiime n'abaakola n'abaateesa ekiteeso tubasiime mwenna tubasiime n'engalo. Twebaliza ddala olw'ensonga eyo. Kale tukkiriza Katonda nti ate era alituwa erudda olulala buli awo naffe nitusobola okubeerayo. Naye twebaza nnyo Mukama mwebali kugenda ate twebaza Katonda yabatambuza olunaku ne luba lulungi. Ne batambula ne bagenda baakomawo bambi nno leeti. Naye mwakomawo bulungi. Ekyo kyekyenjawulo. Bagamba mu kunyumya okungi omuli yagamba titwafunyemu nakeekwe twekanga. Kubanga waliwo okwekanga nti motoka ebadde egenda kugwa. Naye tebaakafuna. Twebaza Katonda yali mu lugendo. Webali nnyo webalidda byonna bye wateekamu okulabika nga osanyusa ku bantu b'eddundu. Twebaza Mukama ku lw'ekifaananyi kino. Kwegamba abanaakirawo bajja kukkiriza ebibeera wano bajja bantu baabo. Balina we batuuse balina we balaga. Mukama abawe nnyo omukisa mwembi Uncle Ibla ku lw'obulungi bwe mukoze eddundu. Mukama awewe ekitiibwa era abawe omukisa. Luzenza asimba mbanyumize ebyaliyo. Omaliriza tugende eri mwami Ibla Kibuuka. Yaliyo. Atunyumize n'ebyo. Aje tunyumya kimanyi. Yakiraba. Naye baleti bali bamwagala wali ku mazzi. Agagwemu agawuge. Tebamulaba. Yali jimuwuba. Jimuwuba. Obere kikwasaganye kya Haji wama twamulaba. Naye nga soko kwebaza abatuuze okunzikirizamu kinabagamba basalamu nti bangoberere. Osobola okugamba omuntu nagamba ne gadda antwalawo. Okitege kati omuntu okubeerawo nga ggwe n'obategeerera. Siko bategeerera. Omuntu n'omugamba abantu bano bakulu bamubanzaala. N'omugamba naye kati tugende wa Shifu. Omulala yaligambye nze kati zingende wontwala wa ggaadi ndeka mbeere eddundu yange. So abantu okubanga bakukkiririzaamu kintu kirala nnyo. Kirala kintu kyanjawulo si buli omu tebamukkiririzaamu. Si buli omu. So mbeebaza okunzikirizaamu ate ne mumperekerako tugende tusanyuse Mami Shifa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nange ekyasinga okunsanyusa abampa bwa MP bwa ddundu. Mr. Ken. Mr. Ken yangambo ono MP bikyali ngala Ken ngonjo bisa ompanise Ken. Nebambi twasanyuka n'ennyambala bulungi. Happy family ntusanyuka nnyo. Yatwambaza no baya bapimirawo abaana. Obafe yatupimira nga bona banyirira ba miracle. Bono ngolabere balinga be bapimye. Buli omu yayambala alinga gwe bapimiri wano ne batwala measurements. So twebaza wa Mami Shifa ne tiimu yo okwanga muri ba design ekyenkanidda. Era gweze simanyi omanyi waliwo ekintu ekyenjala ekikulimu naye golaba okirako wenyoma. Ono yenyoma nenga tamanti wanjawulo nnyo ku bantu balala. Nnyo ddala. Bwe mugamba nti alemunga enjo. Olwo ebintu byakola n'olabitanga waliwo ebintu byanjawulo mulimu nga si by'abantu ba bulijjo. Yes. So Mami Shifa kola ebintu nga byanjawulo eri abantu. Wayagala abantu b'eddundu n'omutima gwo ddala. Kubanga twatuuka wali nga tunyirira. Era yadde watwambaza naye twava eno nga tunyirira. Nnyo kyogera. Mwekubireko mu ngalo mmwe. Mwajja munyirira.
abantu b'eddundu era ne designer yabatulira n'agamba ne bwe twandibalessenga bwe bali ebyaddala naye olw'okuba nti twabasuubiza nti waliyo engoye ate nabo baali bakimanyi twali tutuusa obbaleka Naalongo yayingirawo nga gaddewo nga yanyiridde okitegeera ng'asiize ka lipstick nga bakubye egomesi zirembi so abantu bange bali banyirira bulungi nga bampeesa ekitiibwa okitegeera kale ebintu ebyo byolaba ebyo bikolebwa nze nabyagala dda okubanga nti njagala nnyo okulaba nga abantu basanyuka ku lwange okitegeera zibwera abantu kabasonga mpulira nga I feel proud of myself nga mpula nenyumiriza ningamba ebintu bye nayagala omuntu eyajja wano nga bamugamba anaatera kufa okitegeera okuba kaakati ng'abantu abo bali basanyufu ku lwange nga balina essuubi ku lwange yes abantu bamu balooka ku mitima bafuna essuubi mu bulamu bwabwe ne bagamba naye gade olaba musanyufu ali bw'ati ali mumbi naye lwaki nze sisanyuka so abantu bangi oboolaba bano banyirira bambala bulungi balina essuubi ku lwa gaadi ne famire ye okitegeera teri bantu kati balabika nnaku waneeno tewakyali oyo Naalongo yajja nga yennaku eyagala muta naye kati omanye nzijukira n'akafo we yatuula omanye akafo yakatuusa yatuulanga eri miti ate kati agamba mulabe nako yatuulanga eri miti n'anyiiga naye Naalongo engeri gyakola ati bwe bati ate nga muddugavu yali addugala nno naye kati wuuyo mweru mpaka namwamumbuulire Naalongo yakyuka ebyaddala Nego manyi kasimayiro ketuteekako buli lunaku kakukipinga yanga kakuza buto kasimayiro era agambye oba nnoone tusaakinge Naalongo nako watombuulira naye kati atandise gamba tusaakinge so ndabya danga obwe bujulize bw'abantu bendi nabo ku kitundu nga owulidde Zendex ekyamunyumirayo obwana bwamudda mu mugongo ne bumunyeenyeza ekyo oba ku Sunday tukikuleetereko kikubuuzeeko niwe kijja tewali problem connecting kale gwe warapingamu akayimba ogenda mugamba ki ate serebu asigala sere sobola omuga nti nali nkwata video ndoza owulira so abantu bakushunuka tebakyuse okitegeera mu butuufu enkyukakyuka weeri okuva lwe najja wano okuva opushifa lwayingira mu bulamu bwaffe Ddundu yafuuka Ddundu era nabali ku mukutu bannaye baagala Ddundu nze n'abaana ba TikTok baagala Ddundu baagala nagulayo ebibanja bajjule eno baagala abantu be balabako wano bonna babaagalira ddala so ekintu ekikyasinza okunsanya kikolanga nti abantu abaneetoolodde nabo basanyufu ekintu ekyo nze nakyagala era nze bwe naabanga nsaba ssente era nga bwobadde ogamba nze bwe mba nsaba ssente mukama mpa ssente nga kulikendeza abalala nga zigasa abalala esaagala kumpa ssente nga zange kubanga zijja kumbonyaabonya ezange sizaagala nga nze omu bwe omu nedda njagalizzanga ate nga n'abalala baki bafuneko so bulijjo kyemusaba naate ndaba ebintu nga babikola ate nga sinasooka lwe nazifuna olwo mu bujjuvu bagenda kusanyuka bati omanyi nti wayinza obbaayo tugeze kampani eyinza okujja ng'eyagala kuba kalango kati nzija ojja vidiyo yaffe ne mbagamba nze nsobola oleeta abantu 5 neba bizinesi ne batubala nga buli mutwe gwa muntu bwe guti ziba ssente ne tubagamba tubayina emyaka gyonna oli n'agamba njagala kola billboard mu Kampala bwette bwe tutandika okwadvertising ebintu bino oli n'agamba njagalayo omukadde bw'ati anzannyira effirimu oli n'agamba njagala karakita ya Zendex kati omuntu atulaba ali eyo tera nga bwe tuba tufunye ebintu ng'ebyo ddiru ng'ezo omuntu nga teweekwatakwata ngeri abantu tubaga nti ffe tubayina bava wamu bw'obatwala bateesa kimu nga tubala buli mutwe mmeka nga tuwaayo nti gaadi oba menta baabo be bamaneja omuntu abeewo n'agamba njagala ebyokusaaga naye nga bisoboka nze nkimanyi ebintu bijjanga ebyokusaaga ebintu ebinaakola ne biba serious
bitandikanga byakusaaga bwe bityo nga tetufuuse basereba okuva eno ate nga tukifunamu ate nze ekyasinga okunsajula sibeerangako mu vidiyo ya muntu ebyaddala nga bwe boogedde okusanga nga muli mu vidiyo y'omuyimbi ate nga sereebu nebuuza ngoba babajjawa nkugambye vidiyo egenda kubeerawo abantu bagirabe n'obwona oba ofudde n'abaana bagirabe n'abazzukulu balabe ate ennyimba z'emikolo teziggwako because buli lunaku waliyo awasa waliwagwa mu mukwano so buli budde emikolo tegikoma kati okitegeera so ffe tuli basanyusifu ng'ab'eddundu ebyaddala kubeera nga tuli mu vidiyo ya Ddaalimba twekubereko omubugalo bakowoole bongere otusapootinga kuba tulina gye tulaga mu maaso eyo ate kyembagambye nti abatulaba abali eyo ffe tuwerokaminga tusobola okuwerokaminga naye nga gwe tuwerokaminga okufuuka famire yaffe nga naye nze gambye njagala nnyo abantu nga twegasa nze sikyayagala mikwano gyakujjuza mu bulamu bwange nga tetwegasa kati abali eyo ffe twegatteko naye twegatteko n'ebibyo ng'otusapootinga naawe otereeze gy'ojja otereeza gy'ojja okitegeera so mutusapootinge ffe tulabayo gye tulaga mu maaso right now tuyinza obba tetunnatuukayo naye ate tuloota ate ebirooto tubikolako bye tuloota manyi waliyo okuloota n'oweebaka noga kasita naloose nga nvuga emmotoka ne bwe nneebaka tubiroota ate ne tubiteeka mu nkola mu action so please join us guno gwe tulimu si muzannyo bwe nkeera ne mbagamba nti abantu bano bafuuka part of me ani twali tutudde ne Edwin Po bano baliyo mu meeting nga ngamba agenda kumpa abantu ye bayagala mu video ne mugamba totawaana nze nina abasinga nze bwe mba gyendi njogera nti waliyo abasinga ne mugamba totawaana nangamba ogenda kunkola wane ebya Irene namugamba ndeetera abantu mu video agenda oleetanga bonna bwana buto bwenkana ayine ya Irene namatovu mwe yangambye ate nga tulina onnoonya abantu classmate muganze bennina be basinga yatunuulidde nankubira essimu naŋŋamba abantu bano wamala bayitiramu n'oba traininga buli gw'otunulako ogamba oba nteekewo feesi yoono wene yoono nga buli feesi emusaaliza buli feesi erina kyekola efeesi ssanyu ne mugamba abo boolaba nno bazze nga bamanyi na birala tebategeddeko nti bajja mu bino okitegeera kwegamba ebifaananyi alina bingi byamususseeko nga byonna binyuma nga buli muntu asanyula tolina gw'ogamba nti ono tekyavuddeyo kankisuula ebbali so kati kyembagamba nti tusobola omuntu ajja kujja wano ng'alina pulojekiti ye ennene mugamba tobonaabona n'abantu ffe tuwe ssente nga tukola ssente tugenda tukola ki nga tukola pulojekiti ez'enjawulo so mutuwagira abatulaba please bw'oba oyagala essanyu lino lye tubaamu nti bukya leero ne tusanyukamu luli ne tukaabamu luli ne bitusoberamu join us it's not too late nkimanyi nze kyenzikiriza mu nze oba tutya mission egenda kugguka that's what I believe oba tutya I don't know how naye mmanyi tugenda kuggusa ekirooto kyaffe nze nkimanyi nti Katonda tamala budde kutuleeta mpaka wano nga tuli wano kwonoona budde nkimanyi tuli wano creatinga history ennungi tuli wano kuzimba ggwanga eddungi tuli wano creatingira abantu mirimu tuli wano creatingira abantu bifo biri safe tuli wano creatingira abantu ssanyu so join us tubakoowoola mbabuulira tujja kikola kyembagambye I don't know how oba kugenda bweru tusaka abazungu tubaleete wano oba kubawandiikira mabaluwa oba zi email tulina okukyusa obulamu bw'abantu nga Mukama ye mubeezi atatujoyinize kati bw'onajja oluvannyuma bagambye essimu yange ejjula entuuka nenzijjamu ne ŋŋamba ono kati aveemu tuteekewo ono kubanga abeera akola ki alina engeri gy'atubenefitinga so nammwe mwebale nnyo kuwaayo budde mwansanyula bwe nabalabako ate bwe mbalabako nkola n'ebintu nga bijja mba ndaba ndi mu bantu abange bemmanyi bentegeera so tweyanzizza nebaza Hypex Studios baaliwo mu budde ne babeerawo mpaka bwe twakoowa baakuba buli muntu ekifaananyi buli kimu ne bakikola mu bulungi so baaliwo kati musobola olaba nti mwami Ibula teyaliiwo naye nga
komandi ng'amaanyi kamera mpitirivu ziri awo nga zazze dda ku ground okwasaganya ekintu. So mwebale nnyo era n'abatulaba kino kibayigirize ttiimu wakannungi omuntu tosobola kusucceedinga wekka mu bulamu. You need people. Ate mu nsi teri muntu atalina kyasobola kukugasa. Teri muntu atagasa. Nti abantu bali wano ba praisinga God ne gwolaba nti ali mu wheelchair musajja wattu yemenyekera spine ne bamulabanga ow'omugasa ayinza n'okuba okujja eno yajja nga bw'ogamba kati ebyokukola biwedde tweddireyo mu kyalo retirement yeeno. Retirement tuwummulireeyo obulamu bwebwo. Kati gwolabanga abantu tugeze oli yayitangawo naga omulema yazzaawo nga tomulaba mukyaligasa. Obudde buno omuntu agagadi webale kujja ku kitundu. Kitegeera. Kati teri muntu atalina kyasobola kugasa mu bulamu. Unless gwe nga tomulabyemu mugaso. Tulekere okunyooma abantu. So thank you so much. N'abalabi baffe mwebale. Abatoola ne batuwa Christine Nagawa, thank you. Omwami oli yaani? Kasule. Mwami Saddam Kasule. Bane Mukama akuddizeewo weebale nnyo weebalire ddala kutambula naffe. Weebale kutwagala nze nkimanyi kati wajje sigamba mbu ayina naye mutima mulungi. Ayina ekisa. Ate ye Nagawa nze simanyi. Oba tuli mukolera ki? Simanyi. Ate Nagawa oyinza omukolera ki? Simanyi. Kubanga ndowooza ndi myaka eno oba naye takyukangako. Yoyo yanjagala nanjagala n'ebyange bwokera noga Shifa kati wayogerako ayina ne bakujjukiza Shifa inago watulaga n'ogamba oba tumuzimbire kati tukoze tya n'omugamba munnange oyo byali bwe bitine kati soke tugende ku mwami God Shifa kati tuli ku God nti ye ogenda olaba era nga akiriko ng'akitadde ku mutima gwe kwegamba yes simanyi n'abalala bangi abalinga ye. Thank you so much. N'abalala Mukama abawo omutima tebye tulimu kuba nti abamu oli asobola olaba n'agamba kati era Shifa era kati bigasa ye oba ki munnange ebintu birabe ng'abalala bwe babiraba nti oyagaliza abalala essanyu olowooleze ku balala nawe Mukama agenda kukulowooleza nawe abakusanyusa ye tomanyi gye bava. So bye byange tweyanziza nga bwe mbagambye omwezi gumu gugenze twagamba ena ogumu gugenze naye nga results ze tuyina tezinnaba tusanyusa wadde n'akatono era singa zisanyusa singa tuteekinzeeko step esooka naye tetunnaba teekinga any step because tetunnafuna results zisanyusa naye nga tuyina okukkiriza nti weemuli mugenda kujja mutukwatireko naffe tetutudde ate kye tulimu si kya muzannyo tulaba ate ekiddako bwe tumala mwami God tulabe tugambe nti kati tukwate kwani kati twekyusizza tutya twekulaakulanyiza tutya twegasseeko tutya so tweyanzizza nnyo mwebale enamba 0782 101569 0702 562157 zireeta Nakawombe Shifa jangu ombuuze bw'oba oyagala kumanya oba oyina w'oyagala okukwatako n'obw'oba olinza okugamba nti nze Shifa ndaba muli ku kya mwami God naye ate nnengera omuntu bw'ati mu meeting zammwe ezo nti nze oyo nkyusizza nti obulamu bwe yo welcome tetulina buzibu ng'ojja twogera ffe tubaaniriza ekikulu nti tuli kukyusa nsi mu ngeri ennungi kyekimatalinga. Amen. So bye byange akazindaalo kankateeka eri mwami Ibula Kibuuka CEO. Alright. Nga naye bwe yatwewaanirako kasiki nti twasubwa. Kyekyaleero nammwe mwewaaniddeko. Amazina yagala biri mu video kati. Mane nalumwa akasiki gwe tomanyi. Nsanyusa okubalaba. Kati brother, nsanyusa okukulaba bro. Maama wange nga kitalo. Nze amaanyi gampedde nadde neebuuza balira wanaabayo meeting. Kubanga baŋŋambye nti abantu bonna eddundu balabika baagenze mu kuziika. Neŋŋamba nga byazze bubi. So bitalo nnyo naye mwebale kwanguwayo
ne mujja mutule mu meeting. Tubeebaza nnyo buli tubeera wano okubeera nga mutuula naffe mu meeting, kuba kyekimu ku biraga nti ebintu bye tuliko bya nsonga. Si kyangu kutuula n'abantu batuzaala ne tuba nga tutudde nabo tusobole omumaliriza. Kitegeeza tetuliwo kukyamuukiriza, bintu ebisinga biba bavubuka biba bya kivubuka. Naye ebintu ebitwalamu abantu bonna, abakulu, abato, abakadde, nze tewali kinzanyusa nga kubeera nga mu ttiimu yange nina mu bannamwandu. Temwebula asiri mu kwekonsolinga, njagala nnyo bannamwandu bange. Osegeera si kyangu omuntu okuvayo okubanga byakola bya magezi. Ffe tubeera ku intaneti okwo omuntu naazina ne yeeyambula, alwana wonna wonna bantu kumulaba na kubeera naki n'abantu. Naye okubeera ng'osobola ofuna abantu ne babeera emabega wammwe ku nsonga entuufu kiba kya ttendo. So njagala kwebaza mwenna abatuula naffe buli lwe tutuula wano. Ne mumanya nti naffe tuteekamu ebyaddala waliwo lwe bukeera ng'owulira tewandigenze ddundu. Naye n'ogamba nga bwe saagala n'abalala bwe bataagala, kyova olabira ekitundu ekyo kiri bwe kityo. So bwe tutaaveeyo ffe kwenyigiramu, n'abalala bwe batyo bwe bakisuulira, bwe batyo ensi bw'egenda esuulirira ebyayo, ne mumaliriza nga musigadde kusabiriza bazungu, naye nga mmwe ebyammwe mubirekeredde kubanga tebinyuma, bibowa, bimenya. Abantu baagala kukola byangu. So omulimu gwe tuliko munene, okukyusa obulamu bwa Garden Millicent. Ffe nga tulowooza nti mu kubukyusa tugenda kyusizaamu n'obw'abantu b'eddundu. Akamu kabonero mubiraba kati wiiki ewedde mwali out. Bantu balaba ng'ekitono, naye bw'obabuuza nti bw'oba okiyita kitono obadde wali okibaddemu, kale oyinza obba tewakibeeramu nga tokyagala, babadde baali bakuyiseeko n'ogaana nti nedda. So bwe buti obulamu bwe bukyuka. Gwe bw'oba olaba Chameleone n'omwegomba, naawe bagenda kukulaba. Kati otaddamu kunyumiza nti vidiyo eba bweti. Mwalabye ndowooza vidiyo bwebeera nga bakwata vidiyo. Mwenna ate temwalabye bulabi, tebaba bayita kubeera balabi, wabula mwabadde mmwe muli mu kukola vidiyo. Osegeera ennyuta n'ebaluma ne so kati nammwe mujja kulaba ng'oluyimba ng'ate mmwe mululaba muga nze y'oli. Naye ate nga nazinanye essaawa namba ate nga seerabye essaawa nga weerabidde nti lwa ddakiika 3 walina kulabikamu katono nnyo. Nti bwe bityo bwe biba. Omuntu ayinza omumala wiiki ng'akola vidiyo naye n'alabikamu sekendi 5 naye nga yabaddewo wiiki nnamba. Osegedde eddakiika 3 nomuzikola olunaku lulamba wiiki nnamba. Eddakiika 3 zisobola okukolebwa omwezi mulamba nga muli mu ddakiika 3. Ebyo byonna byongerako ku bwongo bw'omuntu, ku ssanyu lye, ku mboozi. Omanyi abantu tebakimanyi nti n'emboozi ya makulu mu bulamu. Omuntu lw'obeerawo nga toyina kyakunyumyako oyinza n'ofa amangu, obeera bored n'obulamu. Ne bw'oba jjajja abaana baba tebakwagala, baana baagala jjajja anyumya, ayina ebyo banyumiza, nabo bakule bagambe jjajja bw'obeera naye ayina kyakola ki kyakunyumiza. So bitandika bwe bityo, ne mugenda mu vidiyo enkya bukyuka. Waliwo gwempulidde nti lumu Shifatali tulinnyisa ennyonyi, busobola okukyuka nga era pulojekiti eriwo ate mugenda linnya nnyonyi. Kyetugezaako okwogera nti twagala kukyusa bulamu bw'abantu baawa b'eddundu. Naye tetusobola kukikola nga tukikoze ffekka. Y'ensonga tubeera wano tuteekako amasimu ago nga twagala abantu batukwatireko.
Okitegeera twagala abantu batukwatireko ba Mami Christine n'abalala. Kuno kuliko abantu bangi abavunaanyizibwa n'abalina ebifo ebyenjawulo. Buli tubeera mu meeting tuba n'abaana abato baabano wano bonna bajjudde. Okitegeera osobola okugamba nti ninayo akasomero ke mmanyi, omwana ono kamuwe basale, omwana ono kamuteekeyo. Kuba naffe singa tetuliwo wano, singa tetwayambibwako bantu balala, abantu abasinga tuze tukola ki? Tuyambibwako buyambibwa. Kanaawe osobola olaba n'ogamba ono omwana kamukole bwe nti, ono mukadde wange kamugulireyo kino. Mpulidde Naalongo nga yeegomba okubeera ku WhatsApp. Okitegeera osobola obbeeyo ng'olina amasimu 3 n'ogamba akasimu akamu bakaweereza ani? Naalongo. Obulamu ekyo kye tugezaako okwogera, obulamu bwe batyo bujja bukola ki? Bukyuka. Bwe butyo obulamu bwe bujja bukyuka. Ffe kye twagala kukyusa obulamu bw'abantu b'eddundu. Tetwogera nti no ffe tuli bulungi. Tetubyogera nti ffe waffe bwakyuka dda nnyo. Neffe tukimanyi nti ffe abantu abatuliraanye obulamu bwabwe bukyuka n'obwaffe bukyuka automatically. Okisegedde? Obulamu bw'abantu mikwano gyo buli bukyuka. N'obwo bukyuka automatically. Bagende ewaka beebaka. Omwana mumutwale yeebaka. Abatwale beebaka. Musitule nno. Sereka. Oba kitegeerekeka. So naye mukulikeyo mu vidiyo, nze njesunza ogiraba. Ebifaananyi byo nabiraba nze nasooka. Nengenda nga nnondamu ebyasinga okunnyumira era mbirina. Naye nga mwenna mwanyuma engoye mwayaka nesunze kulaba mazina. Bakuba amazina gwe kyoba omanyi. Ekyannuma butalabayo Jjajja Enoka. Gwe nasooka obuuza aliwa? Aliwa Jjajja Enoka? Ne baŋŋamba ensonga lwaki takola ki? Wiiki ebadde mpanvu. Ebimu ku byatugaana naliyo, ttiimu yange yaliyo. Nina maama wange ali mu ddwaliro. Okusinga nali mu ddwaliro. Nange tumusabira naye awo. Nakati tali bulungi. Byali bingi ku olwo, nali bize nnyo. Naye natuukawo nga mwakavaawo. Nendaba eyabasuubiza Obalaga Haji obukoowu obwamuliko. Neŋŋamba ekibadde wano. Nagamba ekibadde wano leero kibadde kirala, naye nange nakolayo omulimu. Nagamba nze ngenda omuvuga paka gy'agenda ossula. Nze namuvuga. Naye singa wamuleka ne yeevuga. Naga nze ngenda omuvuga. Nze namuvuga ne mutuusa ewaka. Ne makinga sure nti kati kyemmanya wagenda kuwummula. Olunaku lwali luwanvu nnyo ddala. Naye neesunze nnyo nange okulaba ku vidiyo kuba eyagikwata mukugu. Akwata vidiyo z'abantu abalina abamalayo. So neesunze nnyo okulaba kye yakola nga ndaba ne ku bantu bemmanyi obulungi. Ndabika nja giddingana emirundi nga 8 nga bwenjira bwe neetegereza bwe ndaba ono yazannya atya, ono yakola atya. Naye ng'abasinga babyogedde, abasinga mubadde mubiwulira, naye ndowooza temubitegedde nnyo. Baali bakwata vidiyo ya Ndaalimba. Era bwefuluma ndowooza tugirabe nnyo, tugende fune views ku YouTube. Ffenna ba ttiimu Shifa, ttiimu Garden Millicent, bonna ttiimu bantu b'eddundu n'abalala mu gisharinge etambule. Naye mu wiiki eyo njagala kwogerako ku kintu ekyannumye ate ne mbaako kye njigamu, naye nga ngenda kifaanaganya n'embeera gye tulimu wano eno. Tulina mukwano gwaffe yafiiriddwa maama we. Omwana oyo abeerako nnyo okwo ku TikTok.
era ndooza yakola ne challenge y'oluyimba luno tuli mu kupromotinga. Omuwala oyo bambi talina buzibu mulungi era yakola kyamaanyi nnyo ye ne mikwano gye n'olya yakutuuma emupi okubanga bapromotinga akayimba kaffe kubanga katambula. Naye mu wiiki eyo yennyini mu bbanga nga ttono n'alwaliza maama we n'ajja ku social media okwo n'akola live n'asaba obuyambi badduukiriraani maama we ng'ajjanjabye ndooza yali ajjanjabidde ebbanga ssente nga zimuweddeko. Kati n'atuuka n'agamba bannange nkozeeko kye nsobola naye munkwatireko. Okitegeera ebambi n'amenyeko manya abantu abasinga batya media eyo okujja okuyisaako okusaba kwo. Maama wange oyo atuuse mukubireko mu bugalo. Oba nolowooza ozereeti tetukulabe. Oyo tiimu Ibula okitegeera. Sanyusa okukulaba mami. Kati omwana we bambi n'asaba bamudduukirire. Maama we yabadde mulwadde wa kibumba. Yakola ne live n'akyogerako n'agamba mami mulwadde sukaali pressure ndi mu byogera kubanga yabyogera. N'agamba naye ayina ekibumba ekikola ki ekimuluma ekirwadde. Abasawo ne bamugamba ekibumba kino kimuluma olw'okuba anywa omwenge. Anywamu ki omwenge. Bwe yakyogera abaana ne bamukalamukira okuvaayo okwogera ebizibu bya mama we na biki. Naye kyabaddemu ekyokuyiga. Era ffe twali tubeera naye olumu mu ddwaliro nga tugamba naye wo bw'anaawona tugenda kukola tutya okulwana okulaba nga taddamu kukola ki kunywa mwenge. So tubeera n'abantu wano nga ndi ku lusegere oba wanga muwulira nga tuli mu meeting nenga onywedde omwenge. Mugunywa kubanga mmwe si mwe Bayibula. Okitegeera ffe bwe tubagambako nti omwenge mubi nga mugamba oyo abyogera kubanga ye Ibula. Kubanga ye musiraamu. Obusiraamu bantu bayinza obba tebabwagala olw'amateeka gaabwo amangi naye tebutera kuwangulwa. Abazajja bateekawo amateeka gaabo nga bw'ogenda obigoberera ng'obusawo bye bulagira. Kambanyumizeyo kasitoole lwakuba kati abaana bato abaliwo tebagenda bitegeera. Ffe twakulira nga batujerega nnyo kirungi ndi mu bantu bakulu nga batujerega nnyo nnyaffe abalenzi nga bagaa tuli ba bitundu. Paka etteeka lya gavumenti bwe lyayita nga abaana abalenzi bonna balina okukomolebwa olw'ebyobulamu naye nga luli batujereganga ki lwa bitundu. Okisegedde kati bwe busiraamu oba bye bintu ebituufu gwe ne bw'obiwakanya bisigala biki bituufu. Bisigala bituufu gwe oba obyagala oba tobyagala. Kati mbeerawo n'ensirika ne nga kale kati abaatujereganga kati oba guno omulembe ate bakyogera batya kuba oluzaala akaana ne bwe kaba keeka Ivan Mugabi balina onnoonya we bakatwala bakafuule ka kitundu. Bwe kiri kati mateeka banatera kafuula mateeka. Naye ekyo kyali kya bulamu. Kati naalonga ekitundu kye kikusesa. Ekyokubiri twagendanga emanju naye nga bwe tugenda n'obudomola nga batujerega. Paka lw'otukula n'ojjamu okutegeera n'olaba abantu abategeevu nga bagenda mu kabuyonjo era agenda n'akaki n'akadomola. Tekitegeeza nti yatutte tipi oba toilet paper naye nga luli olwo nga batugamba mwe mukwata mu bukyafu. Naye nga ne bw'obanyonnyolotya nti banaye tukozesa ebikookooma naye kyavunaanyizibwa n'okukwata amazzi n'okola ki n'onaaba nga abantu basigala bajerega. Naye wonna nno lwa madiini ng'oli abijerega olw'okuba ye si musiraamu. Naye kati ne bw'okozesa tipi bw'otakozesa kadomola ezo toilet paper zirina ebirwadde bye zirwaza kwe kuvaako ensundo z'emabega na biki. Okisegedde
abantu ebyo byonna byonna tebaagala bikola ki even infections. aha Yes. kati omwana ono bwe yalwaziza maama we abasawo ne balabula ne bagamba ekibumba kiva ku ki ku omwenge katubadde tusaba lwakuba kyaze bubi n'afa naye nga tubadde tuli mu kwebuuza tugenda kukola tutya bwawona omukyalo ono obutaddamu kukola ki kunywa mwenge kati tubeera nammwe wana abavubuka abato mikwano gyaffe betwagala ennyo naye nga buli lweyetoola bw'ati abbirira mwenge buli lweyetoola bw'ati agenda okudda ng'omwenge gwonna gumuwunyako osegedde n'osirika bwoti n'ogamba kiki kyafunamu twawula nabo wano tiimu twali tukola nabo aha abamu ku bakozi wano Musa temukyamulaba twamugoba lwa kunywa mwenge emmotoka yali agikubye ku kubo mubuuze mukyala Nassaazi osegedde yali abasse naye nga kiki kunywa mwenge Lutaaya osegedde yayagala olwanira naye ebyo byonna nze sande bifuddeko ku abo bavubuka naye omuntu omukulu omwenge ogenda gunywa gukulwaze abaana bo banaku temumanyi ssente zibadde zifuluma mu ddwaliro ku mwana oyo ku maama we basobola okusaba eddagala nga buli lunaku bakusaba 50,000 7,000 8,000 nga ne bw'oba olowooza nti oyina yatuuse omwana nakka ku maviivi najja naga mbeegayiridde mu nsondereko osegedde naye ng'omuzadde gw'obireeta onywa omwenge ogutalina nnyo kalungi ne gwe kulw'okuba ogamba ndi mulokole nedda abalokole tebagunywa ndi mukatuliki ate obukatuliki tebukola ki tebugugaana nafunayo omubedde wa 10 ate era obwedda basinga kwogera abasawo nti obwo obwenge obuwalagi bwe businza okuleeta obuki obwo bwa fakitole obwo kati ekyo kyabaddemu nze ne nganja kireetera abantu bange banaye tubajjanjaba naye naffe mutumenya abazadde abamu musaasire ku ssente zaffe mulowooze ku ssente nti ssente bwe mba nzinoonya zimenya bw'olwala nze nteekamu mbonaabona osegeera fe abamu bebitutamya n'obeera n'abantu obeera n'omuntu naye nga yetafa ku bulamu bwe ate nga bw'alwala gwe ogenda okukafiiramu okisegedde ffe twali tuli mu kweraliikirivu nti bw'awona gw'omwenge tugumuggyeko tutya ne tunuulira omwana wo obwavu bumulumye ssente anoonyeza buli kyasobola zimuweddeko atunze buli kaalina yeegayiridde azze ku miidiya tayagala naye ng'ate mu bintu byeraliikira nti tugenda ziteekayo obukadde oba 2 naye ekibuuzo gw'omwenge anaasobola okuguvaako bali mu kulwanirira bulamu bwo naye ng'ate gw'olaga nti bwe bavaawo bwe bati ng'otuma omuzzukulu nga baleeta akenge kusegedde kati omukyala yabadde muto emyaka oba gyabadde nga 46 very young yabadde muto nnyo naye ng'ebirwadde binene lwa kunywa ng'akyali osegedde so omwenge gwa bulabe toteekeddwa butanywa omwenge kubanga oli musiraamu omwenge gwokka si gwe gw'obulabe naye bintu bingi kasita obiyitiriza naye ekizibu ky'omwenge njaga ebintu ntubwe bityo buli abinywa yeeyita mugezi atandika agamba nze tekantamiiza nze nywako katono bw'aba muwala agamba just kasiminofu kalinga soda naye kigenda kirinnya buli lunaku nga kyeyongera gye biggwera kuba nze nkuze n'abatamiivu bazadde baba bakadde nga batamiivu abaana banywako katono kati tugenza okula njogera ku baana emyaka egyo abazadde babawaako naye kati bwe tutuusa emyaka kati ffe mwe tuli kuba kati tukuze kati nabo batandise ofaananira ddala bazadde baabwe yali anywako akatono nga banywa ku mbaga lwe waliyo embaga kati buli wiikendi lwafunyemu akola ki gwanagenda okkulira ng'afaanana nga taata waffe abadde wano ng'awaana mukyala we mumulabyeko tutandikidde meeting nkakasa nga temuli mu kukwenya tewali yandyagadde kuba na taata afaanana bw'atyo
Omanya abantu batera okugalayo n'engombe egamba nti omulalu by'abaakola biba ffane biba binyuma nnyo nga si muganda wo si muntu wo tomuyinaako kakwate naye bw'abanga muntu wo bw'omulaba ng'akola ebintu oba owulira akuswaza okitegedde so bana omwenge si mulungi si byogera kuba ndi musiraamu omwenge mubi okitegeera personal nze sobola kukozesa ng'onywa omwenge ekyo sikisobola era nkuleka n'obakyali wange ne nkuweereeyo omutwalo ne sisobola kubeera naawe ng'okola ki ng'ogunywera ku muli kuba nze neewunya omuntu abeerawo nga tayagala kuba soba singa njagala nnyo okutegeera sirowoozayo obudde nga saagala kubeerakawo ng'obwongo bwange tebuliiwo ekyo tekisoboka kuba mandabaawe ebimpitako bingi okitegeera ekyokubiri ekyabaddemu omwana oyo bwe yasabye obuyambi sirino mu byogera kubanga binnyumira byabadde bya bulumi bungi kubanga lwaki nkiyita kya bulumi nti nze nadduukiridde kitegeeza singa nadde saagala kyali mukola sandikoze eki sandidduukiridde naye omwana bwe yasabye obuyambi bwavuddeyo omwana n'ayogera ekigambo ekyankutteko ennyo nempulira nga kinnumi yamubuuziza ekibuuzo n'agamba maama wo mulwadde tukitegedde era oli mutusaba tukuyambe naye gwe wali oyambye ani nziremu olera ekibuuzo ate omwana yazze neyeegayira ng'asaba tumuyambeko bingi bye bakomentinze bingi naye omu yabuuza ekibuuzo n'amugamba maama wo mulwadde tukitegedde tubalaba mweyisa na biki naye gwe atusaba tukuyambe mwe mwali muyambye ki ani kati ekibuuzo ekyo bajja kikubuuza lunaku lumu amaaso gakumyuke nga tulwano tuli mu kugamba nti dduukirira gaadi naffe abali mu bagamba nti tumuyambeko tetuzaalwa Kabaale nze nzaalwa lwa Malenge Masaka ono ayita mu Masaka n'agenda Mbalala naye eyongerayo osegedde oli naye bwe batuyita nti tubakwatireko singiro kikagati owuliriza pitamu bwe batuyita tubakwatireko tujja tukola ki naye mwe tubeera nammwe wano ne tuyimba bannange mutukwatireko bannange ow'omutwalo agutuwe ow'ebiri n'osirikirayo Katonda nze nabagamba equalizer Katonda teri muntu mulungi ka Katonda kubanga gwobeera eyo ng'olabanga ebizibu ebitakukwatako ebyabalala naawe ekyo nekikola ki nekijja oli n'ayogera jajja eno kagambe essaawa ezo naye ng'awulira kyadde kiruma kisonsomola naye yakyogedde ye yakibuuzizza gwe wali oyambye ani bw'oba obadde oyamba tebasobola kikubuuza era tebasobola okitegedde ate era bw'oba obadde oyamba tekikuluma omanya bumanya nti ono ayogera mu ssiru tamanyi era oteekawo obujulizi nti gundi bwe yalwala naliwo gundi bwe yajja naye nembawo kuba bino ebintu biba public twavuddeyo ffenna tubeere public twogere mu lujjudde kati oli bw'aleeta challenge eyo nti gwe wali obeeredde waani ng'ojjayo ebifaananyi Ssemambo bwe yali mu ddwaliro naliyo yes bwe baayita Kapere ng'ayagala obuyambi najja kati nange budde bwange mukole eki munnyambe siri mu bakaka naye abasobola munnyambe okitegeera ffe y'ensonga lwaki omuntu bw'akuba enduulu tudduka emisinde nze nabadde ne mmange nga mulwadde muyi nga mulwadde era nakati ye akyaliyo mu ddwaliro bulwadde bunene bwa kansa naye nabadde nva bwe nti mu woodi nenva okulaba maama ate nempitira sayidi zeeno neŋŋaaka ndabe ku mwana ono eyalwaziza maama we naye neŋŋenda nenteekayo omutwalo nga maama mulekedde 5 nono nemuwa omutwalo ate ne lwesande ndi wa gaadi okitegeera so bwe tusaba obuyambi nti mujje mutukwatireko tuba tukimanyi nti olwaleero lwange enkya lulwo okitegeera
So we are here tugaba nange tukyusa obulamu bwa Gadi tumuzimbira akayumba ka miliyoni mmeka 10-15. Social media ejjudde buli muntu oli nawulira nga tazita nyingi nnyo naye nga abadde asobola ozituwa n'asigalawo. Naye olunaku lugenda ku kyolwaze nga zonna z'olina ziggwawo ng'ate weetaaga obuyambi bwaffe nga tezimala. Ate ebintu by'okulwaza bya kisiru. Ze lwaki mbiyita bya kisiru nti zimala okuggwerawo mu ddwaliro ate n'afa. Kakati ate bw'afa nga tetulina omuziika. Kati awo ng'ate otwetaaga nnyo. Kati era yabadde challenge era ndala nga yeewuunyisa. Ti omwana yakubye omulanga nga mama we mulwadde munye. Abagenda bagendayo batono 2 1. Naye bwe yafudde maama. Ne balyoka bayiikayo. Bonna internet yonna nga bulijjo tebaliiwo. Bonna baayise. Buli muntu n'atuula awo ne bamukwasa omuzindalo eyanjuleyo. Nze gundi nga baagala omuzindalo naye nga abadde abayita nga tebavaayo maama we mulwadde muki muyi. Ng'omuntu alina ennaku kyemanyi yabasiimye nnyo kuba nagwo guba mulimo mulala okumuziikirako. N'ennaku bw'enaamuggwako n'atuula wansi ajja kutunula akiraba agambe naye ono yali mubi, ono yajja kusunga, ono yakola bw'ati. Bati kati akyali musiimu bonna buli eyazze tasobola biraba nti naye bano abantu so babadde basanyuka nga manga afudde bo bajje bafune ebifaananyi ku pate. Babadde balinze pate kubanga nze simanyi bw'oyagala ennyo ogenda oziike ng'ate oli bwe yabadde mu ddwaliro wadde tokola ki tolumirirwa. Basobola ne balangira abayambye ne bawaayiriza okitegeera. So you people tuli wano tugezaako kwagala kuyamba ku Gadi ne Millicent. Nze Dundu namanyayo lwa Gadi. Nali simanyi nti dusobola n'okukya n'enkyamayo. Era osegedde naye sirina buzibu bwe ndaba nga Naalongo anyumye ng'ayambadde bulungi. So tubeeremu omutima guno ogwagala okubeererawo bannaffe tukyuse obulamu. Kitandika bwe kityo ne tweteekamu ogwo omutima paka omuntu waffe bw'alwala nga naffe tusobola oyiika mu ddwaliro. Otuwa wano omutwalo tetubibasabira bibatuukeko. Naye singa omukyalo oyo Christine Nagga wafuna ekizibu lwategeera nti alina abantu abamwagala. Okitegedde singa nze mikwano gyange nze sisobola naga nti singa bafuna kuba nze mikwano gyange bakimanyi bwafuna ekizibu engeri gye nnwana kubanga mmanyi naye abeerawo wenkola ki we mwetaagidde. So kyabadde kyakuyiga kyabadde kikyekinga abavubuka ffenna abeera ku intaneti nti naffe emyaka mutu tutuuse emyaka egifiirwa. Ekitegeeza nti naffe bannaffe bafiirwa tulina ositukanga tugende tubaziikireko. Tutuuse emyaka egikyalako mu ddwaliro. Kati ku luno twakuŋŋaanyeeko nga tuli mu byekikadde. Nga ffe tulina osula mu mpewo, nga ffe tulina onnoonya amakubo agatutuusa gye baziika nga ebyekiki ebyekikadde. Ffe tukuze tuwulira engero ze bagamba mbwe ensawo y'omukulu tebula muziika. Kati emyaka gye tulimu omuntu afa n'obula bw'onnyonnyola abantu nti sirinaawo zigenda kuziika. Ebyaddala. Osegedde. So kabonero akaba kalaga nti tutuuse emyaka bakitaffe bye baakola tubikole. Bannyaffe bye baakola tubikole. So buno bwe budde okubanga bwe tugamba nti tudduukirire Gadi nga gwe togamba nti wali abalala abajja okujja bamuyambeko. Kubanga nawe tojja kyagala bwe bunaatuuka nga mukadde wo ye mulwadde oba kojja oba omwana wo oli n'avayo kibuuka n'agamba nti abalala bagire nga bayambako. Okitegeera. So tubakoowola mwenna abaliko. Intaneti eno tugikozesa ebintu bingi. Ekisooka ssanyu. Etusanyusa nnyo 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 nnyo. N'erinako emigaso emirala. Tusobola osomerako,
tusobola okunoonyezaako emirimu ne twekonnekitinga tulangirako bizinensi zaffe ate ne zitambula kitegeera neera tusobola okukozesa omutwalo 5,000 2,000 ne tukyusa obulamu bwa bannaffe. Bwe bamala okujja n'okolako ka vidiyo ng'otentebula amazina kamalirize scrolling konoonye kuba leero ani ali mu kusabayo obuyambi omuweerezeeyo omutwalo okitegeera gwe muweerezeeyo omutwalo bw'okola ebirungi bigasa ggwe kambawo ekyokulabirako mweyo saga mwabaddemu omusajja yayambye ennyo omuwala oyo so omusajja abadde simulangako bamuyita Alpha Motors naye olwaliro nemba nga njagala okugula emmotoka noonya omusajja oyo kubanga bamulanze nga tete batugambyeko nti mugende muguleyo emmotoka wabula olw'okwogera nti Alpha Motors abaddewo nnyo Alpha Motors ng'obuuza Alpha Motors yaani Alpha Motors akola ki kati naawe omutima gugamba nti ewe nanjagala emmotoka ngenda woono musajja mulungi bwekiri era ayamba kati erinnya lyo tezijja kuva mu mutwe erinnya terisobola olwekyo kiwawuliddeko ekitono bwekiti thank you sente zandisasudde nnyingi ennyo bukedde TV na biki ayiseewo akalango ke bw'aba yaziwadde ono omwana Agatha final erinnya ndijjukidde obedde erinnya lyabuze sirimanyi bw'aba yaziwadde ono omwana ayinza n'obbanga teyaziwezezza kubanga okulanga akalango ku TV oyinza sasula $4,000 5 n'okweyongerayo naye wano ojja n'obeererawo gaadi n'atakwerabira baganda be ne batakwerabira abako ne batakwerabira n'abaana ne bakulanga tebakwerabidde kati akalanga akasingawo bw'oyagala kaliwa okitegeera kyova olaba abataagala bibeeramu ate bwe batuuka ku embaga nti za bika bingi waliyo embaga kati nga bwe twabadde mu kuziika eyo eba mbaga yadde eba ya nnaku ate bayaayaana nnyo babawa obuzindaalo olwagambe nze kibuuka naye akazindaalo okasaba nga tosaanidde okitegedde nze kibuuka bw'oba olina ky'okoze mu mukolo omuzindaalo bagukuwase gwagusaba bwekiri okiraba naye obwedde obalaba nga bayaayaana obwedde mbalaba ku TikTok kwaba atuuse obikola ebyo nga siriiyo nabadde siriiyo naye ng'olaba ono ayagala yeeyogereko noga singa babaddeyo mu ddwaliro wadde leero tolwanira muzindaalo oli alwana obe wandibadde tolina nagoogera temunkwata obi siri mu byogera nti nangira ba TikTok ndi mu kwogera kye nayizeemu mu buli ekigenda mu maaso omuntu ategera olina okubaako kyokola ki kyoyiga katuli wano tuli mu kubeegayira bannaye twagalayo ku ssente tutereeze tujja kukola wano pate nga tujaguza okuyingira ennyumba yaffe omukolo guli wanzije okisegedde tugenda tutuuka nga tuyingira ennyumba yaffe ng'oli ayagala bamuwe naye akazindaalo ombuuzi omuzindaalo oyagala gwaki nange njagala kwebaza ku Mami Shifa bannange ekintu kyakoze kyamaanyi n'obuuza nti kati kukubonabona kwe tubonyebonye kati okwebazaako olaba nga bw'oteebaza omukolo teguutunyumire nange omuzindaalo mpulira ngwagala kiki ogenda kwogera ki nange neebaze ku bantu abasonze bambi bakoze nnyo abantu basonze neemu ku byandetera ogoba abantu netunuulira abantu sebo baagala okukuba endongo naye nga tebamanyi kye tuyiseemu sigikubye nga nange nnemye okubaako njikube olitegeera tamanyi nti nze bwe najja e Kabaale kubanga nali sitaddeemu nawulira nga saagala kweteekawo olitegeera toyaziza nnyo mami ebitimu ibula obadde ki mukubira engalo yaliyo nno naye ku Sande yasireyinga okitegedde gaade nze wamma weesitadde mba mpulira nswala okitegedde bati oyinza obba togenda kubeera mu bantu abagenda okuba wano ku pate tetuli mugamba nti buli anayagala okwogera oba anajja ku pate gw'oba oleeta
naye nkikugereza mu biti bingi ti osobola okufiirwa nga tonnafiirwa osobola olwaza omuntu wo ng'olwana obulamu naye abantu bakazaayo emabega oyo omwana yayogedde bubi kuba ye yasobodde okyogera naye abamu basirika naye nga bakirina oli n'agamba ono atwesibako ye yaani ffe yali atukoledde ki kati nze kambabuulire reality nze nakyalira omuwala oyo naye ng'ekintu tte okulaba kw'oyo omuwala kubanga nalina maama wange ng'ali mu ddwaliro ate nga wano kumpi naye nga namulabye nga yakoze vidiyo ya Shifa kati because yakola vidiyo ya Shifa eya challenge ate nga ndaba yali musanyufu kati simanyi oba yasasula oba teyasasula naye ngeri yakikola nga ndaba akikoze n'omutima gwe okisegedde nawulira nga ali part of the family okiwulira okisegedde nempitirayo saayitayo mbuno bambi akaabye sitole nenkwatako no natunula neŋŋamba ono omukyala bw'aba yakoze kino yalaze okwagala eri Shifa ate nga Shifa asanyusa buli kyali wange nange kaŋŋende mbeerewo mu kizibu kye si bya ssanyu okisegedde kino ekizibu kye teyakyeyagalidde ali mu nnaku gy'ataayise kaŋŋende nyimirirewo era nkakasa nze omu ku bantu abakyalira omwana oyo naye nga naye yeebuuza gye nfubutuse nga tamanyi okategedde nga tamanyi tandabangako naye nze mbadde mumanyi nga mmulaba ne namutunda bwe nti nendaba engeri gy'asanyukidde munne naga kankole vidiyo yaabwe katumubeererewo ffe tumanyi kye kitegeeza abazze mu meeting ababadde mu video shoot mbadde mulaba ababadde mu video shoot mwalabye omuntu amaanyi gateekamu oye laba sente sigenda kuleetera kiwala kubiguliramu mbadde mbagamba nti mwalabye obuzibu obubeera mu kukola oluyimba naye olwo oluyimba olwolaba osobola oddukola abantu ne babanga abakuwalana ne batalunyumirwa ng'oluyimba lulungi nga mutaddemu kyonna okitegeera kati nze mpa respect omuntu asanyukidde ekintu kya munne n'amanya nti omuntu ono yateekamu amaanyi y'ensonga yokka eyandeetedde obulumi ne ŋŋamba omwana ono alabika mulungi olaba yabeerera waani Shifa ate Shifa nange era naye nali simumanyi namulaba lwakubeererawo mukwano gwange neŋŋamba nazze kulaba maama kampiteyo okondabe ne ku maama w'omwana ono nengenda ne mukyalirako era bwe yafiiriddwa nabadde siwulira ate musango mutima nti kati eno nze gye ŋŋenda kati nze nadde sikiwulira nti kati nalabika ntya muzizo zikanga ate babadde bakaba wano nga saaliwo kati nadde nkiwulira nti nsobola n'obbeerayo kubanga olugendo mba nakoze eki we nalumanyira nalwegattako sinenyezebwa kubanga saluliiko emyezi egyayita emabega kuba saamanya ne we namanyidde nakozeeko kyenkola ekyo kye tusaba tubyogera nga tetubraginga nti tubeererawo bannaffe naye just twagala abantu bakikole ki bakiyigireko okuyamba kugasa ggwe Shifa abadde abyogera wano ng'alaga essanyu lyeyalaba nga mumukubyeko surprise naye nga ne bwatandibyogedde nze nalaba bifaananyi ne ŋaha wano yabadde musanyufu ebyaddala wano yasanyuse ebyaddala tali mu vidiyo tali mu ki wano yadde musanyufu nga akutte ku ssente oseke kati naye nga mwali temusobola mulowoozaako oba kubirowoozaako singa teyavaayo naye kubaagala abantu abavudde eno abakulu kyagezaako kunyona temukitegeera naye katukinyonnyole omuntu otuuka ng'oyagala vidiyo nti yakwanjula omukolo mugumanyi gubaamu abantu abakulu abaana abato
abakadde ebiki kati n'otuukanga emikwano wakola gy'abavubuka banno bokka kati ng'abakadde mulina kuzannya kizannyi mweteekezeeko ebirevu ebya white mwekole osegedde mwefuule kati abantu abandikoze ekintu ekirungi ate ne mumaliriza nga mufuuse ng'oba bali mu bikomedi naye omuntu bw'aba yeeyisiza bulungi ng'akolera abantu amaliriza nga abantu bonna abayina obwedda kyayita characters zonna ng'ayina bamaama be bajjajja be abato banne bwe benkana kyova olaba nti mwakirabanga nti kati mwe leveno mujje leveno baali tebali mugamba nti mwe abakadde nammwe tujja bayita olwammwe nti kusosola no kyali buli paati yalina characters eyagala kati wano levo y'abamaama naye nga zonna azirina ate nga teyabakunga teyakikola nti kangende nkola omukwano ku bantu bano nja bateeka mu vidiyo yange Ken yaŋŋamba gomanye obugagga bw'olina abantu abo osegedde naye nga kukikolerera so kukikolera ng'okitegese bati kyekyo kye ŋŋamba amakulu g'okuyamba bw'oyamba abantu bakubeererawo ate nga baagala ate nga basanyufu kati kamba kuba akaama kati Shifa kambyonoone kamba kuba akaama Shifa singa yali ayagala karakita ezo nga tabalina buli muntu buli eyali mu vidiyo baana abeeramu yali wa kumusasula bwe kiri yali wa musasula oba emitwalo 2 oba 10 nga buli muntu kati balamu abantu 7 ng'ogenda bawa emitwalo ne bwe giba 2 sike kamwana sente ziba zigenze kakati ate ng'ogaseeko n'obatambuza n'okubaliisa n'okubambaza osegedde kwerwango tobasuzizza ye naye ate teweerabira nti ate bwe babanga bakunoonya bunoonya si bonna nti beddundu nti ogenda bateeka mu takisi emu okategedde omu ogenda muno ne Masaka alina karakita gy'oyagala kati ojja kusanga zendekisi ng'abeera ddundu osanga agenda okuzannya ng'ekya maama wange ng'ate ye weebusunju osange kati nga buli omu ogenda muwa transport wuwe kakati ate okubagatta baakitinge kyoyagala bazanye kyoyagala so naye bw'obeera nga oli w'abantu obeera nabo mutambula nabo mu ssanyu era obagambako bugabe bannange nagye ŋŋenda nti affe weetuli tujja kgenda tukole ekyo Millicent yali redde okwesala kagundi akabika wana amabeere okiraba so osegedde ebyokuyiga bingi ne vice wuuyo yali mweteefuteefu okitegeera so banaye tusaba bwe tuvaayo ne tugamba nti tuyimirirewo omuntu bw'ati tuba twagala mutwegatteko eyo ensonga tugikole eggwe omwana oyo bwe yavuddeyo n'asaba obuyambi bwa maama we Agatha nze nkubamu ekifaananyi abantu abataamuddukkiridde ng'akimanyi baatidde nti kati ebyo tebiggwa kirwadde kinene bw'otandika owaayo oba oliwaayo paka ddi abantu kyalowooza okitegeera bwe nnaagenda eyo kati ebyo oyo nembyeteekako ekirwadde kinene naffe tulina ebizibu byaffe okisegedde yafudde ne bw'ataalifudde yandiwonyera mu ddwaliro n'akola ki kati ate n'osigala ng'omuntu bw'omusanga weebwalabwala otunula wansi ffe ebyo byonna tubitayo ensonga lwaki twagala obeerawo bannaffe kubanga ogenda kuyita oba waaluuna otuule okulya emmere ne munnajje nga naye azze kulya ki naye nga wabadde omulaba yeetaaga obuyambi bwo akulabe ng'oli emmere ya mitwalo 5 nga yabadde ayagala mutwalo okitegeera enkyakusange ng'okaaba enjala nga naye agikaaba nga nawe ze wabadde omumye tokyayinawo yadde 10 so kati bwe twogera nti twagala kuzimbira gaadi ennyumba tumufunire akapooti tuzimbe ennyumba tumukolere bizinesi oli alabanga ebitajja kuggwa nti bano bo tulibeeramu ebyo paka ddi
banaye mutuwe ssente bigenda kuggwa. N'agamba ye bino ebintu bya Shifa tebiggwa era oli mu mbaga nga yefuula tayagala sitopinga byetegereze. Oyisegedde naye ng'akimanyi nti okwanjula kwaggwa. Ate tusobola kudda wano era tusabe kwanjula tunoonya ssente za Njula Garden Millicent ebyo byakola ki? N'embaga neggwa. Kakati ne kino kijja kuggwa. N'ekiswaza nnyo okuggwa nga ggwe tokitaddeemu. Kambabuulire ffe abali mu mbeereza ez'okuyamba kino kankyogere nakyo kiringa kyama kyakubiri.